Mwagalwa mukwano gwange oli otya? Mukama yebala okukuuma. Njagala okwebaza ekisa kya Katonda ekiyitirivu mu bulamu bwo n'obwange. Mukama waffe agulumizibwa abe ekitiibwa. Kulamusizaako nnyo mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze mukwano gwo muganda wo mwannyoko Charles Magembe. Ndi wano okwogerako n'obulamu bwo awamu n'obwange. Era nsaba ekisa kya Katonda kinnuŋŋamye nkwate ku bulamu bwo. Ate era mu bigambo bye nange obwange bukwatibweko. Mukwano gwange olwaleero tugenda kutunuulira ekigambo maara. Maara. Mu Luganda era oyinza okiyita maara. Ekigambo maara kye tugenda okutunuulira. Katusabe. Oli mulungi mukwano Yesu. Obulamu bwaffe bwe bubeera mu mikono gyo ne bwe butagala tebuyinza kugwa. Obulamu bwaffe bubeera mu mikono gyo Mukama waffe newankubadde ng'okusoomozebwa kungi tetuyinza kufa. Kyetuva tusaba otusaasire, obeere naffe, otutukuze, otunyweze ate tuleme okugwa. Beera naffe okuyita mu linnya eddungi eriryo ggwe Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bw'osoma mu kitabo ekya Ruth oba Luusi mu Luganda, kirimu emboozi gy'omanyi obulungi oba togimanyi. Mulimu emboozi y'omukyala ayitibwa Naomi. Naomi ne bbaawe awamu n'abaana baabwe baali mu Bethlehem. Enjala nejja. Omwami Erukaana ne mukyala we n'abavubuka baabwe abakuze obulungi Maron ne Chirion ne bagamba, tukoze tutya enjala okugwa mu Bethlehem? Tetuyinza kufa njala. Ate njagala bategeeza basebe ne bannyabo, ebintu bingi biruma naye enjala eruma. Enjala eruma okusinga omusujja, eruma okusinga omusota. Enjala eruma. Era omuntu omuyala y'omu ku bantu aboogerwako nga batasobola kukola decision erimu makulu. Bw'oba omusomi wa Bayibuli osobola okujjukira Yakobo ne Esawu. Olabe ki ekyaliwo ku mugoyo nga mwana mulenzi Esawu ava mu ttale okuyigga n'asanga Yakobo agoyeza akagoyo ke. Akagoye kayinza n'okuba kaali tekawooma. Emmere gye yali afumbye eyinza okuba yali tewooma. Naye enjala eyinza okufuula emmere eyo ewooma. Nga bw'omanyi nti enjala egenze ekyusa ebintu bingi. Ffe wano mu Buganda ng'emmere ebika ebimu tetugirya ng'era teyitibwa mmere. Naye kakati muwogo tumuyita akawogo. Banaye kawooma ate nga mazima kawooma. Nga kyama nga tumanyi kimu matooke, akawunga nga tugamba si mmere. Era wavanga okusoma maama n'akugamba twafumbyeyo kawunga naye emmere tugenda gifumba kawungeezi. Nga kitegeeza ebaddewo tebadde mmere. Naye olwaleero eyo mmere ddala. Mu butuufu ate tukoze bulungi. Naye njagala okulowooza nti singa oluusi embeera y'obudde teyakyukakyuka okubanga emmere ffe gye twali tuyita emmere yavaawo, tetwaliwoomeddwa gye twali tetuyita mmere. Ki kyentegeeza? Nti Esawu kisoboka okubanga n'emmere ffe gye tulowooza nti mmere yamulowoozesa nti awaayo obusika, nti engeri gye yabuwaayo ffe gye tulowooza ayinza okuba nga teyabuwaayo era mu kutegeera. Naye enjala esobola okukozesa by'otasobola kukola. Njukirako omuvubuka munnabudde omu enjala gwe yaluma ekiro. Ku ssaawa 9 n'agolokoka nga musezi. Ennyo omuti gwa ffene. N'anoga kifene ekito n'alyako ebiwula bye yalya nga byeru. Ne bigaana.
Muvubuka ono yanga nti obudde buba bucya kusaawa nga 11 awo n'atandika okunoga doodo. Ne doodo kigosobola okulaba ku 11 doza anogeramu n'ebirala. N'atokosa mu kiwungu kya neighbor n'awuutawuuta. Enjala esobola okumalamu omuntu amagezi ate esobola okumuyingiza n'awatiika asobole okufuna ekyokulya. Era nze ng'omuyizi wa Bayibuli ndaba engero nnyingi nga zikwata ku njala. Enjala n'egwa egindi bano ne bagenda egindi. Migrations ezisinza okuba mu bulamu, migrations ziva kubanga abantu balina enjala. N'olwaleero abantu bava mu byalo ne bajja e Kampala wano lwa njala kubanga abantu banoonya emmere gye banaalya. Abantu bava ate e Kampala ne bagenda ebweru w'amawanga olw'enjala. Enjala eyinza okuba nga tekwatagana na kyakulya kyokka eky'omu lubuto, naye kati neetandika n'okwegattako ate ebintu ebirala ebyetaagisa. Kale enjala eno bwe yagwa ne bakola decision, omwami n'omukyala ne bagattako abaana baabwe bagende mu Mowabu gye babanoonyaako okulya. Era mukwano ne boolekera ne bagenda banoonye ekyokulya. Bayibuli erekodinga story eno naye mu nnaku ey'ekitalo Bayibuli etugamba nti omukazi ono abaana be bombi ne bafa. Baali bamaze n'okuwasaayo abawala abamowabu 2, bombi abalenzi ne bafa. N'omwami we n'afa n'asigala mu nnaku etagambika. Omukyala ono ateekateeka olugendo lw'okudda. Omanyi oyinza okugenda okuyiiya ebintu ate ne bigaana bugaanyi. Yagenda okuyiiya nga ayina famire yejjudde, ebintu ne bigaana. Abantu bangi ne mu bulamu bwaffe buno bagenza okuyiiya ne bigaana kubanga obulamu tebutusasula nga bwe tusuubira. Life does not pay us our expectations. Obulamu tebutusasula nga ffe bwe tulowooza. Abantu bangi befiiriza n'okwebaka otulo otulungi. Abantu bangi befiiriza okulaba ku baana baabwe, abakyala baabwe, abaami baabwe buli lunaku ne bagenda ate babayiize kubanga babanoonyeza obulamu obusinga obulungi. Abantu bangi bava ku ttaka ly'ewaabwe ne bagenda okunoonya obulamu bwe bagaa nti busingako obulungi, wattu banoonye ekyokulya. Ffe ffenna bino twali tubituuseeko mu bulamu kavuna obanga okuze. N'abaana b'oluusi bayinza okuba bakifeesinze kubanga olina okuba nga obatwala mu kifo ekirala w'osuubira okuba nga banaaba n'obulamu obulungi. Bano beeteekateeka ne bagaaka tugende tunoonye ekyokulya ku mawanga. Era ne bagenda. Naye kyannaku nti abaana ne bafa. Omwami n'afa, omukyala n'asigala bwannamunigina oluvannyuma lw'emyaka 10, emyaka 10 nga gigudde wansi. Mukwano gwange gy'oba wava ne oba walekayo mmwanyi, tugamba gy'emiti egiwangaalawangaala, ne oba walekayo mmwanyi, ani abadde azikoola? Ani abadde azirabirira z'ogenda okuddayo olyeko? Kati oyinza kwogerako muwogo gwe walekayo emyaka 10 ne waba yali yabala n'akunaakuna takyaliyo, n'emmese zaamwerira n'okuvunda yavunda. Emyaka 10 olaga wa mukazi wattu Naomi. Olugero lutulaga nti omuwala omuluusi n'amwesibako n'aga tujja kugenda ffenna. Era ne bagenda. Bamala okuyingira mu Beselekemu, abaamulaba ne beewuunya kubanga baabalaba wano nga batikka. Wattu e Kampala wano ate woowazibu nti abantu abamu bakulaba ng'osiba engugu ogenda bakugamba ne gy'olaze basasula. Abantu bateekamu jjeregerero nti ne gy'olaze bakola ki? Basasula. Kino kyewuunyisa. Naye akomyewo nga talina kaalina. Olunaku olumu mba nva mu kibuga nga njolekera sayidi z'e Gayaza Road. Awo empererwe emmotoka nejje tuyitako eya taxi naye nga waggulu waliyo omulambo nga kuliko obuseffuliya, kuliko obubaafu. Baali balina n'engeri gye baziseeyo ekitebe kya sofa kimu waggulu ku katanda nga munda mulimu abalimu batono nnyo. Ekifaananyi ekyo kyandabikira bubi eky'emmotoka. Kyankwasa ennaku ne kinditira okwefumiitiriza. Naye mu takisi
mwasooka mwe twali era ne mubaamu akasiriikiriro ne ntegeera nti okufa kigambo kinene kireeta entiisa mu bantu. Omu kyeyava agamba nti bamuzizaayo yenna. Oba mukazi wattu oba yali musajja wattu, akatebe, obubaafu n'obusefulya nga babutadde ku takisi kubanga amaze okufa. Baneiba beegabanyizaako ebyabwe kubanga wano e Kampala tewali kusaaga, gwomaze okufa lulinga lutalo. Buuka omulambo genda mu maaso. Oli bamukubye essasi toddamu kumunonooza. Kino ekifaananyi kye nalaba ne kintiisa ne ŋŋamba bwe nti bwe ŋŋenda okuddayo ewaffe. Ku takisi oba mu mmotoka ya funeral service, ekigambo ekikulu kigamba nti ojja kuddayo. Naye ffenna okuddayo tukimanyi tujja kuddayo, naye ekisinga okutuleetera okweraliikirira tugenda kuddayo tutya? Tugenda kuddayo tutya? Ekyo simanyi gwe oba obadde wali okirowoozezaako mu bulamu bwo mukwano gwange omwagalwa. Ogenda kudda ewammwe otya? Kuyinza okuba nga si kufa, naye ojja kuddayo. Oyinza okuba nga oyinza okudda gwe ng'ojjudde naye era ojja kudda. Okulowoozaako ku kuteekateeka gy'odda. Ne bw'oba obadde okola mu gavumenti ng'osasulwa ssente nnyingi nga n'ennyumba osula mu za gavumenti oba ng'okolera institution, ekiseera kijja kutuuka ojja kudda. Kirungi okweteekateeka obubaka obwo kakuyingire mu mutima oba okuteekateeka gy'odda. N'ekyokubiri, tokola nnyo kufuna bipya ng'ebikadde tonnaba kubikuuma. Ebipya bifune naye nga bw'oyiya n'amagezi butya bw'oyinza okukuuma ebikadde obutakuddukako. Naye ekyenjawulo ekiri ku Naomi nti bino ye teyateekateeka nti binaabaawo kuba okufa kwo bwe kujja tookuume bulamu bw'abantu bo ne bw'obanga oluusi wandyagadde otya. Kale bw'akomawo n'ayingiza ebigere bye mu Besirekemu, abaamulaba mbu ne bamwekaliriza ng'ali yekka, mpozi n'empekere eya mukamwana Luusi eyali agaye nti nze nja kugenda naawe buli wamu kubanga nange ondeka kuno ondekako nkole ntya. Yali tayagala na kujja na muwala ono kuba yali amanyi nti n'embeera gye twaleka ewaffe nzibu. Naye ekiseera bo kye bayingira kyali kiseera kya makungula ng'abantu bano bali mu kweyagala. Enjala yavaawo. Kino nno nakyo nkirabye. Wali ozeeko ku kyalo gye wava nga wali wagenda Kampala oba wali wafuluma eggwanga n'ogenda ebweru waalyo n'okomawo e Uganda ng'abavubuka be waliko wagguluko oba abantu bonna be waliko wagguluko nga beeyongedde waggulu okukusinga. N'osanga ku kyalo gye wazaalibwa abavubuka abaliko bawasiza, abavubuka abaliko bazimbye obuyumba bwabwe, abavubuka abaliko baguze obute bwabwe, kwe bali okumpolampola balinganga boolaba batakola nnyo tebayingiza nnyo bakuba ku butafaali bwabwe naye ng'obulamu bwabwe bwongedde okukyukako. Naye nga gwe yagenda nga gwe sita ng'oluusi watunda n'akataka ke walina ku kyalo okomyewo nga tolina kantu. Kino njagala naawe okukikujjukiza mukwano gwange. Mukwano gwange omwagalwa kubanga kuno ku social media nnyinako mikwano gyange bangi bali mu nsi ez'ebweru. Njagala okukikujjukiza mu bulumi obw'ekitalo. Teekateeka ng'onadda eka kubanga oluusi waleka njala ebiseera bye waddukiramu naye kibi nnyo okukomawo era nga njala. Kyenva mbasaba ebibawugula byonna naddala mikwano gyange abaana ab'obuwala bannyinaze abaana bange mu mwoyo b'ensumba mbasaba temulimbibwalimbibwa. Ekisinza okubalimba oluusi be bavubuka ababalimbye ne batandika okubaweereza obusente bwabwe. Obusente bwabwe bamaama ne balyoka babujjavuna si bavubuka bokka naye ne family members abalala bali wano ewaffe abali mu bukaawu teweerabira nti njala. Ekyakudduse Uganda yali njala. Kitegeere nti tennaba kuggwaayo kaakano era bw'oba oweereza ssente ezo ziweereze mu magezi kubanga oyinza okutuuka okwagala okudda ngira teziriiwo. Ziweereze mu magezi. Oluusi oyagala gula ttaka. Lwaki okuziweereza abantu ate okomewo bakyawe? Lwaki tokolagana ne Jomaayi? Lwaki tokolagana
n'abalala abatunda ettaka mubamanyi sibamanyi nnyo mannya naye mwebali butereevu ow'oluganda lwo n'omulagirira bulungi at least ku jomaayi ye ki ekipapya bwotyo Katonda n'akusaasira n'otuuka n'okulinnya ennyonyi nga tolina bank account. Mukama ansaasire oba kasibuleeta mu ngeri mbi naye nnyina obulumi obw'abantu abatuusiddwako ebintu ebikyamu. Njagala kutunuulira Ruth, ntunuulire Naomi bayingidde ekibuga beetegereze ng'ekibuga kibakomyewo kyakulaakulana bo banaku naye nga baavaako nga famire erimu omuzinzi nti abaabalaba ne beewuunya kibava bamugamba nti Naomi. Njagala owulire bulungi mukwano obubaka bwange bwavudde wano olwaleero kibava bamugamba nti Naomi. Buno obubaka nsaba bukwateko mu ngeri y'enjawulo nga bwe bunkutteko. Kibava bamugamba nti Naomi. Omukyalo ono n'ayanukula n'agamba kiki ekibampisa Naomi? Lwaki mumpita Naomi? Mumpite Mara. Kubanga Mukama omuyinza wa byonna ankozeeko ebikaawa. Why do you call me now? Call me Mara, because Shaddai has dealt bitterly with me. Erinnya erikozesebwa omuyinza wa byonna mu lulimi olw'Ebbulaniya akozesa Shaddai. Kubanga Shaddai kye kitegeeza omuyinza wa byonna. El Shaddai. Yawe Shaddai. Mukama omuyinza wa byonna ankozeeko ebikaawa. Yabaga mumpite Mara. Mara kigambo kya lulimi lw'Ebbulaniya. Linnya eriweebwa omukazi mu lw'Ebbulaniya naye nga litegeeza ebigambo bino wammanga. Erinnya lino erya Mara litegeeza bitter and fragrant. Liyinza okutegeeza ekintu ekikaawu nga bw'oyinza okugamba kipawuda ekiva mu mugundi mu kamulali. Liyinza okutegeeza ekintu ekiwunya obubi ennyo okusinziira mu mboozi mwe liba lireeteddwa. Litegeeza embeera enkaawu, ebikaawa, bitter herbs, ebiruluuzaluluuza, ebigajji, bunnakasero. Mukwano gwange omukazi ekigambo kye yaddamu kino kye kyandeese okugabanako naawe olwaleero. Mara. Why do you call me Naomi? Call me Mara. For Shaddai has dealt with me bitterly. Mukama engeri gyakolaganye nange badde ya bukaawu. Mukama omuyinza w'ebyonna weewuunye yamuyita omuyinza wa byonna Shaddai andaze ebikaawa ampisizza mu bikaawa. Shaddai anywesezza omususa. Shaddai ampulizza ebivundu. Shaddai ampisizza mu mbeera enkambwe. Nkomyewo nga sirina mwana, abaana bange baafa n'omwami wange yafa. Mukwano gwange oyina Mara naawe mu bulamu nga naawe ogamba omuyinza wa byonna ampisizza mu bikaawa. Ng'omukazi yali anyirirako tewakyaliko kanyirira ku ggwe. Eyalinawo kasente nga kaavaawo, eyalina ku baana nga baavaawo, eyalina ku mwami nga yavaawo, mukyala nga yavaawo, eyalina ku bazadde nga baavaawo. Mara yenkana kigolabye mu bulamu kubanga nange ndabye Mara. Ndabye Mara. Omuyinza w'ebyonna aŋŋanyizza okuyita mu Mara gwe ndabyeko afaanana omususa. Wali olabyeko obudde obukedde ne busigala nga bukutte enzikiza. Mara ow'enzikiza. Living a hopeless life when you cannot determine where you're going and where you're coming from. Oyiseeko mu bulamu obulinga ng'ekigajji nga wali ojjudde naye nga kati tolina.
oba okuva ku day one okuva lwayingira mu nsi obulamu bubadde Mara, kubanga eriyo Mara owagalwadde ekirwadde ne kikwesibako from day one n'okula bwotyo nga weezinga weesuna weeragula ng'obulamu tebutegeerekeka. Mara ow'obwavu buunya nga ziizi tebuvaawo. Mara ow'ebigambo okwogerwako n'ebifaanana bwe bityo. Mara kika ki yenna gw'oyinza okwogera mu bulamu bwo gw'oyiseemu ng'abantu tebakutegeera, abeewo mu nnyumba tebakutegeera, omwami takutegeera, omukyala takutegeera, naye nga Mara akunyiga akumalawo ku mutima. Mara wa kika ki oyo gw'olina mukwano? Obudde nga bukya n'owulira nga tosaana kusenya mannyo, n'owulira nga singa obadde osobola okufuna woovuga emmotoka n'ogivuga n'ogenda paka ensi gy'ekoma, naye ekoma wa? N'owulira nga toyagala na kubyogerako kuba teri asobola kutegeera, kubanga teri ategeera bulamu bwo, teri ategeera bukaawe, ekikompe kyolezeeko nga kizibu nnyo. Ono Mara ne Yesu Kristo yamuyitamu n'agamba, Mukama, ekikompe kino bwe kiba kiyinzika kinzigyeko. Kikompe ekyo naawe okirezeeko n'okiwulira obuzito bwakyo mu bulamu buno obw'ensi. Mara, ekigambo eky'Olwebbulaniya ekitegeeza omususa, ekitegeeza ekiwoowo, ekivundu, ekitegeeza ebikaawa. Njala kuwa ssuubi nga mmaliriza mu ddakiika zaffe zino entono. Ekigambo kino Mara tekikoma kutegeeza mususa na bukambwe, wabula kitegeeza nti Mukama mpisizza mu mususa n'obukambwe naye ŋŋumye. But it has made me strong. Ekiriisa abantu si kubanga babayita bannabizibu kyokka, si kubanga babayita lutalo kyokka. Abantu balina amannya nga gakulagira ddala nti bayise mu mbeera enzibu. N'eddinya Mara litegeeza nti kituufu ayise mu bukambwe naye Mukama amufudde omugumu. Njagala kutegeeza mukwano nga Mukama bw'atusuubiza mu kitabo kya Isaaya essula 43 n'agamba nti nkuyise n'erinnya, ekitegeeza nti akumanyi bulungi, akutegeera nti Yakobo oli wange. Bw'onaayitanga mu muliro n'abeeranga naawe, bw'onaayitanga mu mazzi amangi n'abeeranga naawe. Mukama alina ensonga lwaki tagamba nti amazzi amangi n'omuliro bwe binaabanga mu maaso gonna akuugula n'otabiyitamu. Alina ensonga lwaki agamba nti naayitangamu naawe. Kyova olaba Sadraki, Mesaki ne Abeduneego yabaganya ne babasuula mu kikoomi, kubanga ekikoomi Mara w'ekikoomi ekyaka Mukama yalina obukakafu nti anaabeera nabo mu kikoomi ekyo, bwe banaavamu bafuuke obujulirwa. Kubanga ebiseera ebisinga oluguudo oba geeti ekutuusa ku buwanguzi bw'ebeera ennene n'ekituulako kiba kinene. Kijayante ekituulako kuziiza okugiyingira kiba kinene. Obuwanguzi obuli mu maaso bwe buba bunene kitegeeza n'ensiitaano erina kuba nnene. Mara aba munene, ayise mu Mara omungi aba n'obujulirwa obunene. Okusoomoozebwa kw'oyita mukwano, nsaba obujulirwa bubeere bunene bw'onaawa. Netegeera kimu nti Mukama tabiggyeewo, wabula ayagala obiyitemu obeere mugumu. Omutima gwange gugenda guguma. Kituufu ebitiisa bikyajja mu bulamu bwange n'enkankana, naye gugenda guguma. Kuba byendabyeko kati nsobola okugamba kiriwo emba Mukama yansaasira n'enkiyitamu, ne kino nja kukiyitamu. Nsaba Mukama eyakuyisa mu kiri ky'ojjukira. Mukama eyakuyisa mu kiri ky'oteerabidde. Nsaba ye Mukama y'omu akuyise mu ekyo ky'otunuulidde, oveeyo n'obujulirwa obw'amaanyi okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Oli wa kisa, oli Mukama. Mara gwe tuyitamu omumanyi. Omukazi oyo omutegeera, omanye ennaku ye, naye osobola okunyiga ebiwundu bye, osobola omuwa obujulirwa. Kyekimu n'omusajja oyo Mukama, kyekimu n'omuvubuka oyo, omanye ebibye, omutegeera, teri mulala amutegeera, naye muyise mu Mara awa obujulirwa okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama akuwa omukisa. Nkusibudde mukwano.